Bobi Wine ne Babi tebinaba kugwa mbirina maasawo bajjo naye atabuse bubi nnyonnyo aliani skini tarubuze mu Katikkiro banake naye muyina maasawo mugamba mutya mwasiibye mutya Shiba Kalungi ne Sindi nabo mbalina mbitiibwa ebingi kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era onyige mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo bwentyo nkutandise ne Sindi Sanyu kotali ne Shiba Kalungi munnange bya bato tebinnagwa era ng'olunaku lw'ejjo babadde bali saidi z'eyo mbaale naye munnange abaakuno bo tebeewummuza kutumanye bulungi nnyo Sindi Sanyu muntu weeyo gy'azaalibwa naye nga baatandika dde okugamba Shiba Kalungi munnange gwe owedde bagenda kukuba obucupa lelele wama buli omu yatookomoka omugambo ku saidi ye omuyitiivu ennyonyo naye munnange baamulagidde ddala omukwano Fangoni Forest kiki ekiriyo yo bannange Fangoni Forest mukwano yajjira ddala tumalako Suez ate bwe nkuzaako eno ewa mwana muwala Lydia Jasmine munnange oluvannyuma lw'abantu okumugamba ne gwe Lydia Jasmine otuwaayo ddi concert bannange ng'oyimbye ne naye by'oyimba ffe oba tetubiraba kuba singa tubali tubiraba singa otussazi concert mikwano gyo tobalaba Bashiba Kalungi bandi munnange kimwayagaliza embazzi bantu bange kibuyaga amaze n'ata era ng'amaze okulangirira mu mwezi gwa March 2024 ng'ennaku z'omwezi lumu mukwano ye concert ye wegenda okubeerayo ne bambi yenna musanyufu bitera abasabye mujje bambi mumuwagire kuba bulijjo mwabadde bamusaba concert ate bwe nkozaako eno ewase munnange Suubi bannange abantu batokomoka omugamba naye bajjo avuddeyo alina byatugamba wano katubirabe munnange era nnugu yebaluma olw'okuba mwe muli baavu temubiina bannange mugambo mungi nnyo nnyo katugulabe tweyongere ate nga ne swimming statement yaze nga Babi abalaga nti ffe tulina obusobozi obuwuga naye tulwanirira mu abatalina busobozi bukola ki buuga naye statement ne bagifuula vayiro mufo gy'okusooka okusiima Kyagulanyi okwewaayo okujja ne bamukwata ng'omwana omuto ne batakolawo action yonna bo mufo gy'okusooka okwenenya ate ensonyi bazifudde busungu bannayuganda muli comfortable n'embeera embi temunatuuka kwagala change naye bwe libafuuwa muli ebikka twogera ebigambo kamusajja nga nakufiira ku live ndi mulwadde naye twogera ebigambo bino nga tulina obulumi mu Katonda muggulu Uganda mbi nga tuvudde mu kusaaga aga Katonda muggulu Uganda mbi mu mazima aga Katonda Museveni yeetaaga kukyusibwa ne mufunayo ku mukulembeze omupya ajja okuteekebateleza policies z'eggwanga ne system namwe musobole okweyagalako naye Bobi Wine waba abalwaniridde mmwe mumwebaze kale kwate mumuwa musaala mumwebaze mumugaye kale Kyagulanyi weebale naye kya buswavu nnyo okutta efforts z'omuntu akulwaniridde nga lyali bulungi notosima kyabakoledde nze nabadde mulwadde kwambuuza gye nabadde nakati ndi mulwadde era ngenda ku drip amazima ga Katonda muggulu nabadde mulwadde oba mwagala medical form zange nja zibatirayo ku internet nze mukimanyi sitya nze okwekalakasa buli lunaku nsiba nekalakasa ku lw'emmere nenkwata n'omufaliso nze sitya poliisi sitya kufa sitya komera naye nabadde nga ndi wiiki nga bandinkutte sandimazeyo doozi gye badde bankuba kubanga nagenda edde before bankebera nga nina bacteria infection ne malaria byate bya Babi nga tubyerekereza bwenti mukuvuze butereevu paka wa Faridah Nakazibwe munnange oluvannyuma lw'okuzuulawo ebikola ku NTV munnange abantu ne batandika ne bapolooka mpulubuuto lwa Bruno Kerr lwamulemeseza omulimo abalala malogo naye maama ng'eddogo era liraba muzibukululawo kati nga amazeeko emyaka 17 ne wammanga amawulire agaliwo kigambibwa nti yafunye dde omulimo ku NBS era ng'agenda kukolerako amasengejje kale bye biri mu sayidi ezeyo kati nno munnange gwe no wa NTV simayina kumanya weekwatira olowooza abantu abadde bamugoberera tebavayo ate ne bajja ku eno gye yagenze ku NBS kale byebiri ate mu sayidi ezeyo ate bwe nkuzaako wano munnange ewa Kayanja bannange olunaku lwo gyate mulowooza mutabani wa Kayanja wa Pastor Kayanja teyakikoza omwana w'abandi n'amuggira ddala ku lujja tewakyali kubuuza bannange kati no woosaasira bano abaali beetega mwana mulenzi ono omanyi munayo yadde ebeera kyaki naye wabeerayo abeetega nga bagamba bannange singa mutabani wa Pastor Nkwana ne weetega akamaso n'okatega ku makya mutuntu kawungezi naye munnange bo bonna yabakuba kyamuli era ng'olunaku lw'ejjo bakigalidde ddala awo kumirako ssente ate bwe nkuzaako eno bannange Jajja Iculi nga munyiivu bannange Jajja Iculi atabuse ayombesa Bobi Wine biki byamuyombesa katubirabe Segirinyo oliwa musajja bamutuusizza yatuuse dda muliwa labisa ssebo bana bannoku mwagwamu amaanyi temulinawo demonstration wadde olaba nawe gy'oli obirabye
byebyo muliwa nammwe tebaliwo demonstration wadde yane emye ne ku kibiina abaana baatidde nnyo wetwogerera essaawa zino ate batusobola bamemba ba nupu bali bati tewali wadde demonstration mu Kampala nobody naye paladinze mbukoti walimba abantu mbogenda kujjako Museveni nolimba abantu mbwera simanya abazungu bakuwulira abantu tolina kintu kyokozeewo kati oddukidde mu masomero ogenda olejja mukwano tolejja omwana we anywa enjaga ankowe nobiyaniri yakimuyigiriza ankowe edimuto yakimuyigiriza kabaya gwe wennyini. This is your DNA. Why are you embarrassing yourself to the public? Ulimidwa byonna byogamba abantu oli muyaye mulimba bulimbi wajjako di Museveni di bannange Jajja Iculi obusungu nga bungi kwegamba singa ageza nakwata ku Bobi Wine simanyi kiddira ate ye Katikkiro Kyazipita Mayiga bannange kyakuzaaliya ni sikini bannange kyamukoze kiki katukirabe nakyo tweyongereyo mbawa akasembayo wanji ndeeta akasembayo obaka wakati abakazi b'e Kampala balinga omuyimbi alien skin tebaagala kirala kyonna baagala ssente tetwagala kulira kintu kyonna abakazi b'e Kampala baagala ssente Ssaabasajja Kabaka awangaale babi ekigambo kiwayogedde kyabadde tekijja tosobola tugamba ku nkuyanja y'abaana be baakute be baakubye emiggo gwe n'olumirirwa mwana wo gw'oli naye mmaka ali mu nnyumba nti omwana wo bamuganya okgenda okuswiminga bano baagala kulemesa mwana wange genda kuswiminga mumpitire essuubi ababuuze taata waabwe ali ludda wa for sure babi twabadde tukusuubiramu bigambo bigumya Bannayuganda byokka nabigumya abaana bano abaakwatiddwa nga beewaddeyo waakiri ekiba kibe bagende bano ne Bobi kuba baabadde bamwagala naye babi ekigambo kye wafulumye tugamba mbu gwe omwana wo bamuganya okgenda okuswiminga kyatuma mukulu munvume mu ka comment nze sibalinaako buzibu abansitikinga munstikinge munvume naye ng'ekigambo babi kye yayogedde tekyabadde kirungi abaana b'abantu baasibiddwa abaana b'abantu baakubiddwa emiggo gwe nojja n'otunyonyola nti omwana wo bamuganya ogenda okuswiminga really aha nze sibalinaako buzibu baddiya oli waddembe okunvuma nga bw'oyagala oli waddembe okustikinga ffe ebivumo twabimanyiira oba mukitegera naye ekikyamu kyogerwako pulinsipo mwagala nnyo mwenna wano mukimanyi nti pulinsipo mwagala kyova olaba ne alien skin bwe yayogera ekigambo ekibi navaayo wadde alien mwagala era nenkyogerako ne munvuma ate sijjako duwete sijjako stitch nze sitya biduduma naye ng'ono omukazi yayogedde bubi muka pulinsipo man tosaagamba mbu gwe omwana wo bamuganya ogenda okuswiminga ng'abaana b'abantu bali eri basibiddwa bakubiddwa emiggo gwe nojja n'otunyonyola ng'omwana we bamuganya ogenda okuswiminga mumpitire essuubi ababuuze taata waabwe ali ludda gwe omuntu eyandibadde avaamu essaawa eyo ebigambo ebigumya Abannayuganda tibannange mugume nange omwami wange sinnamulaba abapoliisi bali wano bajjudde ewange naye mugume byebigambo byetwabadde tulindiridde naye ssebo watugambye mana abapoliisi vidiyo yange eno ngenda gikola nga ndi mukakamu nga ndi mwetoowaza okusinziira ku muntu gwe ngikoledde obubunga obunafu sikusuubira kubeeramu eno vidiyo ngikoledde abantu balina obwongo obugatta obukubisaamu ne bwongerayo ne bubaweereza ekirala ng'obwongo obunafu eyammwe ejja nammwe mbalowoozaako amanya n'eddoboozi mpitibwa Joka Defender wa Alien Skin okuva mu Fangoni Empire naye nga nsinzidde eno gye njoleza ttooyi gye nfunye birungi ebitagambika oba mpulira bulungi mukooza amaziga omufirisuuti Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omubanda wa Kabaka Pulezidenti w'e Kamooja Tata Solomon, Tata Suubi, Tata Shadrack n'abalala besimanyi bawa Babi Itungo. Sawa zino oli mu kuyayana kuba pulezidenti naye nga tonnaba kuyayana kuba pulezidenti sooka ofumintirize bw'oba toyina bigambo bya kugamba abantu mukwano sirikako oyitiridde okwokya oyitiridde okukuba patatya ntegeeza oyitiridde opamaapama bannange osusse gwe oli mu kutuwa notisi ze tulina okukozesa okuba nga tubuusa ebinyonyi ebikyayina amagulu oba nfunye bulungi mu eyo statement tetugenda kubuusa binyonyi bitayina magulu
kubanga ekinyonyi ekitalina kugulu kwa kubiri kyetaaga obudde buwanvu nnyo okumanya nti n'ekinyonyi ekyokugulu okumu kibuuka. Eyo statement mugiteeke mu mutwe abalaba vidiyo eno. Munsonyiwemu katono olwakakayiseemu. Ssaawa zino twogera ku miliyoni ne miliyoni z'abantu z'ogenda okuba nga z'ofuga oba ompulidde bulungi nnyo kuba Uganda erabika erimu miliyoni nga 4 n'omusobi ogw'abantu. Oli mu kulwana oli mu section ya bwa pulezidenti weesonyiwe section y'abayimbi eya music gireke kuba kati eyo twagikujjamu gwe tukutadde mu kiti kirala. Gwe omuntu nga gwe tosobola kuvaayo n'otandika kuvvoola muntu olwana kuba pulezidenti oli mu kuvvoola abantu. Ensi tegenda Uganda tefugikwa na kuvvoola muntu. Labira ku mukulembeze akyalemedde mu ntebe mukoppeko ebintu ebimu baako obuntu obutono bw'omukoppako bw'osobola okukozesa. Ssaawa zino olina ebigambo by'owandibadde tofulumya tosobola kompeyalinga Ashakama ku Jajja Odongo. Gwe Ashakama kiki ekyamakulu kye yali ayambye ensi ky'osobola okuba nga kimuleetera omukompeyalinga ku Jajja Odongo kuba kuvvoola muntu. Ebintu ebimu olina bbiri akawaani sigama bw'oba tobiraba wabula n'osirikako ng'omuntu alina ky'oyaayaanira. Gwe mwennyini gw'oli mu kuwa abalabe bo biki bye balina okukozesa nga basinziira ku bigambo byo oba onfuna bulungi. Toyogera nnyo beera nga bono bwe bagamba nti simanyi kakalaba ng'akabwa kaganda wabula tobeera kasirusiru ng'obugina mu nvunza oba ompulidde bulungi. So Bobi Wine toyina nsonga y'okujjayo kusapootinga muntu wo ava mu ggwe ng'akuba abayimbi okubasuula omuntu n'atagamba nti gw'obasindika. Eri section endala ey'abayimbi giveeko. Lwana ku y'obwa pulezidenti giveeko tospreadinga bukyayi. Beera n'omutima ogwagaliza osobole ofuga eggwanga. Beera muntu w'omutima omukkakkamu. Kiki ekikuleetera okuba ng'oli muluvu nnyo oleeta omulugubu oyolesa omululu kiki nnyo naye. Nze ebbanga lyemaze nga Kabere ng'ali ku ntebe simuwulirangako ng'avvoola omuntu. Ebbanga lyemaze nga mukyala wa Kaberenge gy'ali siwulirangako Janet ng'avvoola omuntu wabula nalaba Babi Juzi ng'akuta kazindaalo ng'ayisa erinnya ly'omuntu omulala mu kamwa nga ssaawa zino yandibadde ayogera na bintu birala nnyo. Soka otukwatire Babi otuyambe omujje mu politics. Babi tamanyi bintu bya politics akwokesa nawe oyitiridde okwokya. Kendeeza ku mumwa Bobi ebintu ebimu